Mukama yebazibwe. Njagala okulamusako omuntu yenna agenda maaso n'okubanga weekuumira mu kigambo kya Katonda n'okubanga weggulawo eri okumanya okutwereddwa okuyita mu kigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero tugenda kubaako obutundu obw'enjala bwe tukola nga bukwatagana n'ensonga ey'ekyo ekiyitibwa ekimu ekyekumi wamu ate era ne kye tuyita okuwaayo. Ekimu ekyekumi n'ekyo kye tuyita okuwaayo. Tunnyonnyoke ebigambo bino oba ebintu bino ebiri. Ekimu ekyekumi kyeki, then okuwaayo nakyo kyeki. Singa otunuulira ebyawandiikibwa, ensonga zonna ezitabudde abantu leero zinnyonnyolwa bulungi. Wabula tulina obuzibu buli bumu nti abantu abasinga bagenda mu maaso n'okutoola ku kigambo kya Katonda nga bwe bakigattako, ate ne bakigattako bwe bakitoolako nga beegunjizaawo engeri zaabwe. Y'ensonga lwaki n'Abakristaayo abasinga balaganga abaagala Katonda naye balaze obunanfuusi eri ekigambo kya Katonda nga bagaana okugondera ebyo ebyawandiikibwa bye bigenda mu maaso n'okuba nga bitulagira. Gwe bw'ogamba nti ogoberera Kristo Yesu, obeera otegeeza nti abantu si be bagenda okusalirawo ekyokukola, wabula otegeeza nti Katonda n'ekigambo kye binneesibako. Oba mu bufunze ntunuulidde ekigambo kya Katonda kyogera kikuba Katonda tasobola kwawukanyizibwa n'ekigambo kye. So byonna bye ngenda osomesa ku nsonga eno si magezi gange ate si kugunjaawo kwa kusomesa kwange, wabula kye njagala okulaga nti ebintu bino obiyina mu Bayibuli naye tobifaako, olina bye wagulumiza waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa nga bo baba boogera. Ofaayo nnyo biki bye bagamba okusinga otunula ebyandiikibwa bigamba ki. Bakolinso ekisooka 4:6 tugamba tetulina gulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. So gondera ekyawandiikibwa. Newankubadde omuntu ayinza okuba nga watutumu, newankubadde omuntu ayinza okuba nga walinnya nnyo, teri muntu alina tutumu lisukkuluma kigambo kya Katonda. Lwaki? Matayo 5:18-19 tugamba eggulu n'ensi binaagwawo n'ekigambo kye kinaasigala. Abantu b'otunuulya ne bootya enkya bagenda vaawo n'ekigambo kya Kristo kibeerera. So twekuumire mu kigambo ky'ensonga lwaki Kristo ayagala abantu ofuuka abayigirizwa be mu ngeri y'okubanga tweyongeranga mu kigambo kya Katonda olwo tumanye amazima n'amazima gatufuule ab'eddembe. Ebintu ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. Mu bufunze bw'otwogera ku kibayita ekimu ekyekumi. Ekimu ekyekumi Bayibuli bw'etandika okyogera ku kitandikira ddala mu ndagaano enkadde, wabula kitegeeza ku ebyo byonna by'oba ofunye otooleko ekyekumi. So bwe kibeera nga kibadde 10, bw'otoolako ekyekumi osigaza 9. Naye twetaaga tutunnyonnyoke ekintu kino bategeeza ki bwe boogera ku kimu ekyekumi. So waliwo ebintu bingi Bayibuli byetulaga nti ekimu ekyekumi kino kyatandika dda nnyo nga n'ebyawandiikibwa tebinnaba kuba nga biteekebwa mu buwandiike mu bitundu nga ebya Misiri, mu bitundu nga ebya China, Babiloni wamu ne Persia. Ng'era ebintu ebyo ebimu eby'ekumi byali byatandikibwawo abafuzi oba bakabaka ab'ebitundu ebyo nga babyeyambisanga mu ngeri ey'okusoloozaamu emisolo, mu ngeri ey'osoloozamu emisolo eri abo bonna abaabanga wansi waabwe, ate nga buli muntu yenna yali agwanidde okikola mbagirawo watali mu mbeera yonna yagamba kino oba kiri, kubanga kaali kabonero akalaga ogondera obukulembeze bw'oyo kabaka ate era tolinayo kabaka muki mulala. So bwe tugenda otandikira nga tulaba katono kaffe ak'okubiri.